Disitulikiti 48 ze zigenda okuganyulwa mu nteekateeka eno ey'okuwa abayizi eby'okwejjukanya awaka okusobola okuyamba okutumbula ebyenjigiriza mu kiseera kino ekya COVID-19. Ezimu ku disitulikiti ezigenda okuganyulwa mu nteekateeka eno mulimu Kabong, Kotido na Kapiripiti Kamwenge n'endala. Ebyokusoma bino bigenda kutwalibwa awaka nga ba RDC n'ab'ebyenjigiriza mu disitulikiti zino bali ku mwanjo nnyo okulaba nga bituuka ku bayizi. Essira ku lino tulitadde nnyo ku baana. Kwegamba abaana abo abali eyo boolaba nti tajja kubeerako na radio, tajja kubeerako na TV, tajja kubeerako na mukutu gwa internet. Nti waliwo districts abaana ng'okusoma basoma si bulungi. So n'olwekyo ku mulundi guno bino ebyenjigiriza obupapula buno tugenda buweereza mu districts ezo. Ate waliwo ne districts endala nga Karamoja okubatuukako si kyangu. Era n'ab'ensoma yaabwe eri wansi. Ku luno districts zino 48 zifunye amasomo gano nga majjuvu. Kwegamba subjects zonna bagenda kuzifuna. Mu kiseera kino waliwo okusomesa ku TV ne radio okugenda mu maaso, wabula abalondoola ebyenjigiriza y'abaana balowooza nti bino ebikubiddwa mu kyapa bya kuyamba nnyo abayizi okwejjukanya buli kiseera. Guno gwe mulundi ogusoosa abaana okufuna materials ennungi bwe zityo. So tulowooza nti kiyinza okuyamba abayizi baffe bwe tuwandiika materials zino ne tumalayo syllabus. Ne baba bazze mu masomero basobola ozikozesa. So National Curriculum Development Center etandise okukola enteekateeka okuwandiika materials ezo. Ateekerateekera minisitule y'ebyenjigiriza Alex Kakooza agamba nti ebiweereddwa abayizi bano bya bwereere. Materials ze tukola za bwereere era tusuubira nti ziyina okutuuka ku baana ku bwereere. Tutegeezeddwa nga waliwo enteekateeka ekoleddwa okulaba nga abayizi abalina obulemu nabo bafunirwa ebyokwejjukanya. Twali tulina okusooka okukola materials ez'abaana aba bulijjo kubanga mwe tuba tujja tugiyita adaptation. Mwe tuba tujja ne tu adaptinga materials ziri ne tuzizza mu lulimi lwabo abaana abalina obulemu. So kati tuzikoze antusuubira tugenda kutandika ozigaba.